Kwebaza makubo gogate, kwebale sala zotazemu, nebesabye notabimpa, ondaze nti gwe Katonda. Kwebaza bulumi mumpisa, kwebale kuba tebumazeewo, n'abandese ne bagenda, semmanyi olina ensonga. Ondaze nti gwe Katonda, ekitiibwa kikugwana, webala makubo gogadde, semmanyi olina ensonga. Oluyimba lukusuuta, ekitiibwa kikugwana, webala makubo gogadde, semmanyi olina ensonga. Ndowooza mu magezi gange tobatokola, bulumi mu mutima gwange nabwo busuka, menyekane nseerera ng'olumu wabula, oluyimba lukusuuta. Byewolitwala byonna byewampa kwe wabika, kusaba kimumpe bulamu ebyo birikoma, wansi mu mutima gwange manya kiraba, oluyimba lukusuuta. Ndowooza mu magezi gange tobatokola, bulumi mu mutima gwange nabwo busuka, menyekane nseerera ng'olumu wabula, oluyimba lukusuuta. Ekitiibwa byewolitwala byonna byewampa kwe wabika, kusaba kimumpe bulamu ebyo birikoma, wansi mu mutima gwange manya kiraba, oluyimba lukusuuta. Oluyimba lukusuuta, ekitiibwa kikugwana, webala makubo gogadde, semmanyi olina ensonga. Oluyimba lukusuuta, ekitiibwa kikugwana, webala makubo gogadde, semmanyi olina ensonga. All right, thank you so much. Abagezi bafe abalungi tusaba mujje mwenna ku Sheraton Gardens nga 15 mubeerewo mwenna bambi mutuwagire twerako omukwano nga naffe gutulaze. Yes, mubeerewo. Okay, thank you so much. Gentlemen, let's hear your voice. Right. Come, Jangwe no mas. Yeah. Yeah, it's on. Okay, tickets on sale, Airtel Money, Alto Bass, Soprano. Balamusizako amanya nze Waswa Timothy Howard nga ndi mu senior fova ya Stream of Life member Imba Tena Kenneth Secondary School. Bawe mu kampera. Kwebaza makubo gogadde, webale sala zotazeemu, nebyesabye notabimpa, ondaze nti gwe Katonda. Yeah. Tena. Banirizaako amanya gange nze Kalungi Krista owa Stream of Life choir NSS basoprano. Oli mu kirasi senior 4 tuwe ku kapera ka soprano. Kwebaza makubo gogadde, webale sala zotazeemu, ebisabye notabimpa, ondaze nti gwe Katonda. Kwebaza bulumi mumpisa, webale kuba tebumazeewo, n'abandese ne bagenda, semmanyi olina ensonga. Amazing, yeah. Balamusizaako amannya gange nze Nabata Asha ndi wa senior 4 era nga ndi mu baaka.
Yeah, tuli wano Sheraton Gardens. Ndi nyimba soprano ne alto. Ozimixing. Tuwe akapera tuwulire. Webaza makubo gogadde, webale sala zotazeemu, n'ebyensabe notabimpa, ondaze nti gwe Katonda. Alright. Balirizaako ku kifo kino era nga mbalamusaako mu Nyankama Yesu Kristo. Erinnya nze Ayebaliri nga nyimbira mu kwaya ya Stream of Life. Ndi mu senior 3 ngenze mu senior 4 nga nyimba soprano. Wow. So this is a smaller group. Banji kusukako wano. These are just for others are behind. Maybe I'll request you guys to come join me. Acapella. Yeah, a cappella. Which type? Oyimba muchi? Soprano, alto, bass. Nyimba soprano. Soprano, a cappella. Erinnya, idem. Erinnya nze Ayebaliri nyimbira mu Stream of Life nga nyimba soprano. Soprano, to a cappella. Mulaba be balekere ddambe, babasiga nnyo baba ba mukwano, ne basalawo babikyange, mubisoma mu mawulire si kyo, bakyusakyusaamu n'amannya, n'ebimu ne batabijjaayo, kisana bewuwo bagambe, kumale yakutuyanya, njogera n'abalina katijjo, nga buli kikyo kigambo oyo, enamba ya bbaawo togimuwa, ekyo nkirese kimmanyi omanyi si kyo. Now, 15th is going to Bali Kefas. Kefas Kinasti. Ndi mu senior 3 ngenze mu senior 4. Alright. Mwine enyimba mmekakati. Ennyimba ziri about 10. Gwe z'oyimbye. Z'olimu part. Nenga mu nnyimba 10. Have you been able to balancing bitabo na music? Kati nze ng'omuntu nina personal timetable nga eri allocated with time ti buno obudde nja kuba nkola kino ne kino. So ku ssomero nga ly'essomero tina timetable, kuliko obudde obw'osoma n'obudde obw'okola choir practices. Nti choir practices tuzikola olweggulo, tulina eddakiika 3 etukoleramu choir practices. Obudde busigadde tuba mu personal administration n'okusoma. Alright, guys, we can just manyaga with just the class. Marvin, senior former, Masi, right? And Nambuya Shakira. Shakira. Now, Mr. 16 years, emyaka 10. This year, Mukama, Tangazizam, yeah, yes, has opened doors for you. First of all, how do you feel about this? It's amazing. You'll start with your name and what you do at the DSS. I'm Isaac Madezi. Isaac Madezi is my name. Right, the administrator in charge of Stream of Life Choir and Performing Arts. Kosa Luganda. Erinnya Magezi Isaac, ndi muwandiisi ate atwala choir ya Stream of Life Kennedy Secondary, ate wamu ne Performing Arts. Performing Arts kinebyenguza mu Uganda. Netujja kukikyusa bulemu bwakitegeera. Tubadde ne personally badde Kennedy ndowooza kati emyaka oba nasomera yava senior 1. Mmaliriza negenda nenkola music still nenkomawo. So tulina very many albums and ezo albums ziriko ennyimba nnungi. We've had talents currently kati Uganda zenyumirwa saawa zino bafulumya music mulungi wabweru eyo, naye omwaka guno gubadde gwa njawulo nnyo nti tufunye kanjite breakthrough. Ensi yonna actually nga MC olw'ayogedde twaca bukya ku makya olaba oluyimba ludduka. Bino tunagundi olaba views nyingi, comments nyingi, nosaayo olulala nalwo ne lukola bulungi. So omwaka guno twagala okukkiriza nti oba oli awo Katonda aba ne pulaani ya buli muntu ku kalenda
so ndowooza guno omwaka yasalawo tugwenge big okusinga we twali tuli, so netusalawo kuba tubadde ne nnyimba nyingi ezibadde mu bantu kuva ku omubiri ezitambudde nnyo, tubadde neyakuwakanira atambudde nnyo, bwereere naye yatambula nnyo, ne lukusuuta. So netusalawo tukole concert mainly kwebaza Katonda olw'ebyo byonna byonna byatukoledde. Okumalako nno omwaka si kyangu, waliwo abantu nga siri nabbi naye kijja kuba kya nnaku nnyo, naye ojja kwezuula nti waliwo abayinza n'okuta obulamu ku lunaku olusembayo nga tuyingira 2025, abamu ne babivaamu 2029 2024. So Katonda okutukukusa okututuusa mu mwaka 2024 ate n'atwongerayo n'amalirira okutwongerayo okututuusa mu 2025, kyekimu ku bintu bye tulina ndowooza okwebaliza Katonda. Eno sho tugikola mainly kwebaza Katonda olwa mwenna byonna byonna byatuyisizaamu, ewala waatutuusizza n'emikwano gyatufunidde. Nkakasa buli omu alina mukwano, alina kye yeeyongeddeko, alina n'ekimuvuddeko olwa ye okubaawo n'okuba obulungi. So ebyo byonna Katonda byakoze olwa gwe okubeerawo, olw'okusigala ng'okyaliwo. Ntera nnyo okunywa story ya COVID yajja, ekyasooka okujja mu bwongo bw'abantu ennaku 3 nga tokola, naye ng'olya kuba omukulembeze teyagala nti temulya ate mwebake temukola. Ebisigadde byasigala bitambula, ebyetaago nga weebiri, naye ate ng'okukola tekukola kitekuliiwo. Okuyita mu period eya COVID kyali kyamagero nnyo. So twagala twebaze Katonda olw'ebyo ebintu byonna. So tuyita mikwano gyaffe buli alina omutima, buli awulira nti alina Katonda kyamukoledde. Olwo olunaku tuluweeyo tujje ku Sheraton Gardens 15 December Sunday eyo, tubeerewo tunyumirwe. Wagenda kubeerawo abayimbi bangi mikwano gyaffe, tugenda kunyumira mainly show eri kukusiima Katonda n'okusiima byonna bye tuyiseemu. Okay, abantu basuubira ki lunaku? Nkyogeddeko nti tulina ttiimu nnene nnyo, bingi nnyo ebitannabeerako wabweru bye batannalaba. Actually waliwo n'abawulira music omukadde ne babuza oluyimba lupya, tulina music mungi omulungi, tulina emikwano mingi ate mu industry abayimbi b'amaanyi, mikwano gyaffe. So tusuubira nti bangi bagenda kujja kunyumirwa nga bwe twayogedde. Buli ajja mainly abasinga bagamba ngenda kujja mbeerewo nyumirwe. So tugenda beera ne kankose ekigambo, tugenda beera n'abantu bangi nga bazze okuva mu sectors ez'enjawulo, bannabyanjigiriza, abayimbi, abawandiisi, baproducers, buli field gy'omanyi, abasawo, badoctors. So tugenda kubeera lunaku lugenda kuba lwa kunyumirwa. Expect the best music, the best choreography, buli kimu sound stage olunaku olwo. Right. Pastor, bano abamu bayogedde nti bali mu senior 4. Yes, sir. Muba balansinga otya ku ssomero? Kakati omuvubuka Waswa abadde Kefas yakyogeddeko, nagamba nti tulina timetable nti kuva ku makya paka ssaawa 11 biba bitabo strict. Actually abajjako Kennedy bakimanyi, ne bwoba muzadde wa mwana n'ojja ku ssaawa nga za class otuula paka lwezirwa womulabira. So okusoma walutusaawo amaanyi mangi. Kakati bwe tufuna akadde, kubanga omuntu music avugibwa passion. Bw'oba olina okwagala oyiiya engeri gy'okola buli ky'olinamu okwagala. Weesanga nga omwana kasita ava mu class asobola okusalawo eddoboozi ly'otambula nalyo tewetaaga kulyambala. Osobola otandika okukola rehearsals, osobola otandika okukola vocal warm-ups kubanga wakafuluma ekibiina. As you go to dorm, personal administration, novaayo n'okomawo. Kati in those 30 minutes ze twewola buli lunaku mufube okulaba nga tunyweza basics. Mukola auditions oba mutegeera otya nti omwana amanyi okuyimba oba anaasobola wayingira mu senior 1? Tukola auditions. We usually have auditions in January, every January. Musomero. Kusomero.
abaana abasinga abewandiisa abasimya one awe tubalabira muzadde n'agamba nzize apply n'agamba njagala omwana wange ajja asomera atayimbe so bajja mainly for the auditions netumanya nti onajja kusobera alto onajja agenda mu soprano onajja agenda mu choir because we have very many choirs we have two secondary ono tajja kusobola kuyimba naye ayinamu ekitone ekizannya asobola okuactinga so bingi. Okay, next to you. Yongera okubaaniriza erinnya eryange nze Kaboyo Shannon ndi muwandiisi ate trainer wa Stream of Life under the Performing Arts Department ku Kennedy Secondary School. Yes, sir. Okay, owandiise ennyimba mmeka? Abasinga nze Mr. Magezi twasomera ku Kennedy Secondary School. Oli old student? Twayimbiramu mu zino kwaya nga tukyasomerayo. So ennyimba eziwandiikiddwa ffe nnyingi n'ezita recordingibwanga. So oyinza osanga mpandise ennyimba eziwera 2 ku Kennedy Secondary School z'owuliddeko ne z'otawulirangako. So Mr. Magezi bw'otandika okubbala ennyimba z'awandiise ku Kennedy mpitirivu nnyo obungi. So Kennedy has erina omukono gwa Katonda ogw'enjawulo nti terina trainer waayo waabwe. Batrainer baayo ffenna twasomerawo era ennyimba tuziwandiikiraawo era tutendekeddwa okuwandiikiraawo era ffe abawandiika ennyimba ezo. So Mukama atuwadde omukisa ogwo okubanga continuity bw'eri. Alright. Twogere ku lukusuuta. Who wrote the song? Ani yaluwandiika, ani yaluproducinga? Yawandiika oluyimba olwo Mukama wange andi wano. Sisaana nakutuula kumpi naye Isaac Magezi. Mr. Isaac, you wrote the hit song. He needs his flowers, man. Yes, he needs his flowers. He needs his flowers for sure. Yes, at the start of the year, we had multiple challenges. Isaac sat down and he's like, I think, Kozesa Oluganda. yatula wansi n'agamba kye tulina okukola kati lowooza kukola waaka kyekyo kati tulina okukola tetugenda kuddiza muntu yenna tetugenda yomba na muntu yenna tukole waaka. Mukama amuwadde omukisa omwaka guno akoze ennyimba nnyingi akoze akuwakanira akoze gwe Katonda collaboration ya Pastor Bugembe akoze omubiri yakola bwereere. So he is a blessed person and we thank God for him. Wow. And we are blessed to have him. Okay. Yes, and the producer is Jacob Beats. He's supposed to be here, but I think he's delaying. Okay. Jacob Beats is the producer of the song. Yalukola now producing. Era tukoze naye ennyimba nnyingi. Right. Catalina Events, you're in charge of this. The process. Yeah, you can speak up. Twakoze boarding nene nnyo so you can as well utilize the cameras. Ordinary emitwalo 3, VIP 80,000, table egenda beera 1.5 naye ku gate abasembayo ennyo waliyo 80,000 that's ordinary ku gate, then waliyo 100,000 VIP, then ku table 3M. Yes, so Yeah, ticket bazijja. Ticket kuliko Airtel. Ku Airtel Money, Mr. Isaac. Tickets okuzifuna currently online. Airtel egenda kuwa codes very soon. Egenda kureleasinga codes osobola okunyiga n'ofuna ticket yo Airtel Money. Abaana abatebasobodde Airtel Money tuyina ticketing platform eya 252 code eri *252 *4#. Awolonda option 3 eya lukusuuta nobula as many tickets as you want. Code eri *252 *4#. Nolonda option 3 eya lukusuuta oba osobola okugula tickets obungi bonna bwe weetaaga. So just okunywezaamu nti Alibad ordinary tickets ziri ku 30,000, VIP 80,000, Alibad table ey'abantu 10 million kitundu abo baba bookings amangu kakati abaga nti nze nja kujja ku mulyango
ordinary 50,000, VIP 100,000, a table ya million 3. So bwekityo bwekiyise. Alright, buli muzadde ali eyo Wabweru. yeah. I have projects. I have a project with Papa Misa Tsemakula, was a project with Aaron Antongo, was a project with Aronix, Masanyala's a collaboration in Nuaji, was a collaboration with Pastor Mugembe. Honestly, this team band, but all honest in the studio. So, a joke one show to one abayimbi abalala. Kyoyinza okumbuuza nti tugula ennyimba teri kiyinza kuŋŋaana ggula luyimba nga lulungi. Olaba abaana bennyini be baga nti Mr. Magezi njagala njiga okuwandiika n'omuyigiriza n'akola oluyimba ne luba lulungi nga luleete. Ne mulubalamu awo ssente n'omugakwata ne lugenda ku Kennedy Primary oba ne tulukozesa ku ssomero wennyini. So ekyokugula ennyimba buli alukinze out nga kikwatagana ne philosophy yaffe eya music ne performance. Definitely tuba tulina okulutwala. Okay, second question. Question endala ebadde abaana bafunira mu wa nja kukuleetera scenario eno. Ekimu ku bintu omuntu by'ayinza okufuna magezi, the knowledge ne skill. Ng'ovudde ku birala byonna nti bafuna offers bafuna discounts ku school fees, abalala basomera okubwereere, skill gy'afuna. Ekyokulabirako kankozesa owaffe yennyini Aronix skill gye yafuna currently omuga nti bw'afuna omukisa okudda mu ssomero okwongera okuyiga addayo n'akukozesa ate n'asasula. So kati omwana kuba nti azze n'asasula asome mu bitabo afuna ne skill endala bwe yali badde amaze teyali sasulidde millions eziwera okufuna naye ate era ssente zonna basically tubadde tutambulira ku principle y'okuexposinga abaana bano. First of all kibanguyize mu industry abanaayagala okugenda mu maaso ne career ya music kibanguyize. So buli ssente zonna ze tubadde nga tufuna ng'ogyeko ezibagenderako bo ezisigadde zizze mu kulaba nti bambala otumya kwa yaffe engeri gy'erimu ndowooza it is on rare occasions w'ogirabidde mu school uniform. So ssente ezo nga bwe zifaayo ezisinga ziddamu ne zimeetinga costs ezo nabo ne bafuna ekito. Ku previous performance no ze mubaddeko. Ate n'ekirala babadde ku bursary, babadde ku scholarship. Alright, ate ssente zigenda okuva mu concert. Ssente zigenda okuva mu concert era tugenda tutuula tuziteeseza. Waliwo abatugambye dda nabo tutuula nabo ne tulaba ziriwo eziddamu mu ffe ziriwa ze bafunamu bonga project ki gye tuyinza okutwala mu maaso awamu. Okay. All right. Anyone that comes from the press? First of all, the award, obanga ne awards, ziraba mu film. Ekisinze nti obanze ng'omuntu zagifilmu. Naye we bagamba nti stream of life, song of the year. Era naye nali nakaabye kale nali sikisuubira kubanga kama kati ewaka oli star. Ewaka ndi star kati ate bazadde bange bannenyumirizaamu nnyo essomero lyange kale buli omu agamba at least ono omwana alina kyeyakola ate kimotivatinga n'abalala. Sikyagala because nange kikola because wagambye oli candidate oli ku senior 4. Okay. All right. Balamusiza buli omu ali wano. My name is Kathy. I work under Catalina Events. I won't say much about emirimu gyaffe gyeyongera. All I have to say is, Bambi, whoever is there, come and we support this young generation. Yes, thank you so much. All right. What has made you join these young people? Maybe you used Luganda for. Okay, sir. So, abana bano bayimba bulungi, ennyimba zaabwe
kikwatako buli omu lumu biri ng'otuulaawo n'owuliriza oba olabira ddala it's talking about yourself, talking about your life, so okola nabo it's really it's going to be yes please. Ate right next to you, Chalo, no? Yeah, Pia, maybe she'll talk to us. Good afternoon, everyone. My name is Anita. Bampita Anita ni Musima. Wadde nina erinnya ly'abantu abalala. Nze ndi mukyala Muganda. Neddira Ngabi, seegayirira. Nimba. First of all, I want to congratulate Stream of Life Choir from Kennedy School. Congratulations on winning Song of the Year. We are twagala nnyo okusupportinga abaana abato, upcoming talent. So as Sheraton Kampala, we have offered our gardens so that they can have their concert and they showcase their talents to everyone. Mujje musupportinga abaana, mulabe the good music. Nze musiba ku playlist yange, by the way. So thank you very much for coming out, and let's see you on 15th of December. All right, we're now, Kennedy.